The Newsroom, where untold story is revealed. Ebya Matthias Mpuuga Nsamba, Abedi Bwanika ne Mukaaku ate si birungi. Nsonga ki yebatutte wa Bobi Wine bibino byonna imbikuleetedde. Betty Namboze Bakireke hononno abawadde level kakati nno tunuulira olabe katana kiki kyakoze. Waiswa Alex Mufumbiro nkugambye luno talutumidde mwana. Beyond the Newsroom kwoli nkwebaza webale kubeera nga ate weekuumirako nobanga olaba video zonna zetuteekayo. Nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu video eno sooka gimpereka like bw'ogiwa like bw'ogiwadde muliro ogukitambuza okutuuka ku buli sekinoomu gyali. Naawe nno nkusaba muganda wange atanaba subscribinga nga gwe mulundi gwe ogusoose okulaba video zaffe sooka osubscribinge munywanyi ate tusobole okubeera nga tutambulira wamu. Nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu nyiga akagambo subscribe then onyige kadde wali okajje mu personalize okase mu all of nembo zonna zetuteekayo. Ate nkujjukiza nti Hope Christian Fellowship International Church Africa be batuteekamu ate ensimbi okuba nga tukuweereza. Bakubireko osemeza awawo wansi bajja genda mu maaso n'okubeera nga ate bakwata. Bagamba balina okusaba kw'okwebaza Katonda ku Sunday eno kutandika essaawa 3 paka essaawa zijja ba 8 ez'akawungeezi. Omusumba Samuel Rwasa ne Gertrude Kirabo Sengendo be bakuwaniriza awo nno Kitiko ku Kigo Road ate ku Ntebe Road wojja ogenda mu maaso n'okubasanga jangu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Tusinze twebaze Katonda ku lw'ebyatuyisiza mu mwaka 2024 ate nga kwebasa n'okwebaza Katonda emyaka 14 egy'obuweereza. Wo wennyini nzikiriza nsooke nkwe video eno we tuba tutandikira. If it's true they created Kyagulanyi, they can create another person. How can you fail to build yourself and build another person? Eyo njogera y'abafere mu kibugo gimanyi nti nze ategerera omugagga gundi. So kati aba basajja bafuuka bafere eyo yenjogera y'abafere nti nze nazimba gundi gwe lwaki teweezimba. So obuuza lwaki bo tebeezimba. Era nkugambe nti expertise yaabwe eri mu bulimba n'okuwaayiriza. Kati bayiga n'okwewaayiriza nti bamaanyi nti fe bazimba gundi fe bazimba gundi fe bazimba gundi. How can you be there nti expertise eri mu kuzimba? Well, it should even be Kyagulanyi to come out and say nti kungu yanzimba. Not you saying nti nazimba gundi. Kubanga we are always a product of very many moving parts. Guyinza kubanga wansomesa mu P3 naye nga nebyo wansomesa byamaanyi oba si byamaanyi naye waliwo yansomesa mu P1 waliwo yansomesa mu P6. Kati gwe omusomesa omuyeka okuvayo n'ogamba oyo singa teyalinze teyandituuse watuuse gw'oli Katonda. Ate bino ebintu ebimu bibeera sponsored. Mukuru Kabuleta yali abyogerako wali sente gye zaava sente zayita mu parliament zava wa Museveni zayita mu parliament connection ndowooza oba ogitegeera. So zino machinations zaabwe zibeera sponsored first of all kunafuya opposition kunafuya n'abanansi ebya politics babirabe ng'ebyonoonese. Abantu bangi babadde nga bavayo ne bagamba nti Bobi Wine project ya Museveni era Museveni yamukozesa era mbu be bamuzimba n'abampuuga be bazimba Bobi Wine n'ebirala bingi nga bitambula. Omukulu Katana avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga byonna bisambajjanga kwatadde n'okugamba nti abagamba nti Museveni yamuwerera n'agamba yetasomerangako yadde ku kikumi kya President Yoweri Kaguta Museveni. Ebigambo bya Katana ndowooza obiwulidde bulungi ng'agenda mu maaso n'okubeera nga ayanja ensonga. Kaakati nno ye Nobert Mao engeri gyayisizaamu Mpuuga ne banne eggaali nkugambye bisesa wona agambye nti mwanvuma nga buli entakera nga munjogerera bingi Mao kino Mao kiri kati ate keekadde muvume ne Bobi Wine n'agamba nti eryokaŋŋa n'etonnya n'olaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Ebigambo bya Nobert Mao bibino okusaba obiwulirize.
bali mukubaza balinda weevu eddako kube bagezezaako okukola eyaabwe tesobola na kuyimuza kaato. Kati bali mukubaza olumu baafulumya ekiwandiiko mbu Holy Alliance ng'ekifo ky'obwa president bakigabidde President Museveni abatali kulonda ate nga bo bagamba bafulumya nakyemalira. N'olwekyo era tugenda kulaba bingi bye tugenda okulaba. N'olwekyo kino ekisinde oyinza ogamba nti tusabire bananyini kyo naye nze ndowooza tusabire Uganda kubanga mu DP wano twabalina nga Mao kyekizibu batongooza n'ekibiina Kisuubi ne tubawa ne tikiti za DP ne bawangula ne bagenda mu Parliament naye nga ku bwa president tebampagira bawagira Kizza Besigye. N'olwekyo osobola okweka emizeejo naye watuuka ekiseera bagamba nti ekanzu ebika empale ey'ebiraka kati amazina aganyumye ne basitula kanzu kati ebiraka tutandise okubiraba. Ekanzu yali ekwese empale ey'ebiraka kati ekanzu bagisitudde kati abantu beebuuza nti bulijjo empale bwefaanana bwetyo. Kakati nno omubaka Betty Namboze Bakireke ono nnaavudde mu mbeera n'ayambalira banywanyi be abaali banywanyi be okuli Mathias Mpuuga Nsamba kwoteeka Abedi Bwanika nga baneeno bana baali banna DP ne bavaamu ne badda mu DP block we baava ne bakola ekisinde kya Ssuubi ne beegatta ku kibiina kya National Unity Platform naye nga bo monnange abasalawo okubeera nga balya mu lulime ne mu luzise. Namboze agamba teriyo kipya kibagenda kukola kuba ne bwe batandika ekibiina ekisinde ekya Hope Alliance bagenda maaso n'okubeera nga bakiteeka ku ttaka ne bakibbamu oboolyawo ebyo tebakyabakozesa Democratic Alliance. Ebigambo bya Namboze nkusaba obiwulirize. Buloko bagivuddemu juuza awo bakoze omukago gwe bayita Holy Alliance nga balimu ne kabuleta Holy Alliance kati baguleseewo ne bagubbako ekigambo Alliance. Bakoze bwe bati DP Buloko ku DP babyeko ekigambo Democratic Party babyeko Democratic ne bagenda ku Holy Alliance ne babbako Alliance ne bakola DP Alliance. Omu kubali mukago ye president wa SDP Mabiki ne Secretary General Mwami Lubowa. Kyokka bano wadde ba president be SDP ate baali mu nuupu nga basaba kaadi ewa Kyagulanyi bw'ataagibawa ne beesimbawo nga ba independent. Ovanga ku musajja alina political party nga ye president general waayo ate ne yeesimbawo nga independent. Okiwulidde? Tuvudde awo ono Mabiki ebyobufuzi bye yali akoze eby'amaanyi yabikola na Nasa nene Nasa Sebagala gye yamalira eyali munnabyabufuzi omulungi. Abo ba Mabiki bye bamukozesa buli muntu yenna amanyi nti byasaanyawo munnabyabufuzi gwe bayita ani Nasa Sebagala. Kakati omulala ani Bwanika ali mu parliament ku kaadi ya NUP. Yakesimbawo kuba president emirundi 3. Kyokka ate ye mu parliament aliyo ku kaadi ya NUP. Naye ate ye president wa PDP. Obuyonga bungi. Kakati ate wuno agenze mu DA obabuuza nti bakulu oba mmwe muli balungi lwaki ate Mpuuga akola kibiina kipya lwaki temuleeta SDP ne mutambuzeeyo.
byonna byovunaana Nuupu okukola gwe lwaki tewabikola mu SDP era lwaki toleeta bulesi lwaki Mpuuga teyagenze ne yeegatta ku SDP ey'amabiki oba lwaki teyeegase ku PDP kakati nno munnakibiina kya National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbiro ono talina akalungi kayogeredde Mathias Mpuuga Nsamba ne banne wabula okujjako okubanga asabulira ddala n'akuba ku mutwe kwennyini. Nkusaba ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro obiwulirize. Tumanyi obukalabanda twabogerangako mu ssomero ze naye simanyi gye buli maze bulaba kati nga nkuze ndiza bukalabandazi toto bukalabandazi nkubuulira Mukaku is a political kakalabanda Mabike political kakalabanda Mpuuga political kakalabanda finito Abedi Bwanika mfere suti mfere pasta kati nkugambe nti Kabuleta yagambye nti sente Anita Amongo ya banka lolinga bano kubanga yannyonnyola jjajja nti bagenda kwonona mu Buganda kubana zigamba billion 3.5 yes ne gamba bagenda kola ekintu tebakikoze golaba ba sponsoringa Katumba oye nabadde ne Mabiki era ne mugamba Mabiki babagula kibi nnyonnyonnyo toli musajja mukulu ne kweje emyaka gyo you can betray your nation with money but of course bloka Mpuuga finito bino ebintu biri clear balumba Kyagulanyi. Kinajjukirwa nti Mathias Mpuuga Nsamba bukyanga abeera mu byabufuzi bya kuno anaava Emmengo n'ayingira obufuzi obwa wakati n'agenda mu parliament ebadde tatuulangako kakiiko konna kubeera na ntebe yonna okujjako Kyagulanyi okubeera nga yamwendosinga okuba leader of opposition era ne profile ye neeyimuka kyokka ate era n'amuddako n'amusuula. Ye Abedi Bwanika yagezaako n'okwesimba ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga n'akalulu ka mukyala we teyakafuna yadde okuweza 0.01% teyagiweza mu kalulu kyokka ate neyasimba ku bubaka bwa parliament n'agwa naye nga wetwogerera kati mubaka wa Mukungwe naye nga yemu ku effort ya Kyagulanyi n'ekibiina kya National Unity Platform oba batuusiza ono amaze akabanga akawerako nga balangira okubanga bali ebisiyaga. Kakati Junior Tamale wavirideo n'agamba nti musajja mukulu jangu otulage oba otubuulira ani mu kibiina kya NUP yavayo n'agenda maaso n'okubeera nga akusiyaga. Ebigambo bya Junior nkusaba obiwulirize. Abedi Bwanika owoza abannopu basiyazi tubuulira ani yakusiyaga ekyo nakyo kive mu ddiiro. Ko Abedi Bwanika okoze allegation emyaka 2 2 years buli kukwata omuzinda lugamanga we bakusiyaga Abedi Bwanika ani yakusabiriza mu nopu Nobiyaniri Kabaya Bobby Yanga Musiri David who sodomized Abedi gwe twagala otubuulire ekyo nakyo kive mu ddiiro. Na Abedi Bwanika buli wokwata you are bitter. Tugabaana abo tebabanga Abedi bakuvadda ng'abaana abo kuwa kadi naye Abedi bakusiyagewa bubina ki bulinga empopogoma za Walumbe. Abedi nawe kuwayiriza baana ba Nopo kale wadde ebyana bya Nopo sibya naye Abedi tebayinza kusiyaga. Tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom nzadde ni akutuusaako ensonga ate n'ogenda mu maaso n'okubeera ng'ozifuna mu butuufu bwazo era mu bujjuvu bwazo. Njagala okubeera nga nkutegeeza omwaka nga tugenda mu maaso n'ogukuba oluku mu mutwe tubeere nga twekuuma nnyo tubeere bulindaala kubanga abatatuwagaliza be bangi ate era n'ebizibu bingi ebiba byesunze okubeera nga bitunnyukiramu ng'omwaka guggwako. So kya makulu era kya magezi nnyo eri oyo buli essekinnoomu ali eyo okubeera nga yeekuuma ate nga bwalindirira omwaka omujja kibi omwaka okubanga guggwako naawe. Ebigambo ebyo nkusaba obisse mu mutima gwo obirowooze n'ekirala account every step you take obabala buli kigere kyotambula yena maaso n'okubeera nga okibala ate bubanga byowabala okutuukiriza mwaka 2024 ng'ebimu ku byo tonnabituukiriza otunulamu olabe bw'oba owezezaako 70% kwebyo bye walowooza weebaza omutonzi ate era mu ngeri y'emu bw'oba nga waliwo ebigaanyi olw'embeera eteebereka tukkiririze wamu Katonda ate era tukole nnyo tulabe ng'omwaka 2025 tubituukako. Nze Deni mbaagaliza bye munjagaliza banywanyi
akuume yatakumira mpeera aggulu ddene. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.